Chinkube ntiso kuchiraba ganze muno wogwanya nganza ensekabiro mulungi bwoti naye yo joyita wafuke mbozi obulungi bwoko gatekwano zani gwoyagala otuko kaba nina kaki okujja kagagaso naye ng'ebisigadde byonna ntiisa bw'oba osazeewo ojja kubeera nange naye abajeerezi berinde ekimanye para tataratatata tara pampampam yingira maama kubika ekwano bw'ovaawo empewo giwa omwaganya naye bajeereza abo berinde enfaafa tobafaako mulinze ensiimi simanyi osaaga tonnimba bambi nze sisaagira mukwano kimanyi kyokka swiiti ng'oliko ebbeere naawe ebisobyo birungi yeeko kyokka swiiti ng'oliko ennyindo wadde neeyiyo nga zeera ensanyusa Kato Lubwama ono amaanyi ge ettutumu lye libadde nnyo mu katemba era n'amaanyi ge mu art geeyolekera nnyo mu katemba than okuyimba ebiseera ebisinga ne bwe yayimbangamu kuba teyayimbanga ne bwe yayimbangamu ng'akuteeramu layini z'akatemba waakiri oseke okulaga nti nze amaanyi gange nga Kato Lubwama mu butuufu tegandi mu kuyimba gandi mu katemba yensonga lwaki yasooka neyeekubira disikirema mu luyimba olwo bw'oba osazeewo ojja kubeera nange naye abajeerezi berinde ekimanye kitegeeza yali akutta omuwala ku mukono amutwala kazigo ke makindi we bagenda okutandika okubeera naye ng'akimanyi nti kazigo awo wamutwala waliwo bapominipomini oba bayite bammwammwammwa abakazi abageya ku mizigo kakati neyeekubira disikirema nabwa naye abajeerezi berinde kikyategeeza nti bw'watuuka ku mizigo kyajja kuba enkyagenza okuyiriba ekyokulya buneiba butandike okujja okuga naye munaiga omuwala omulungi nabiryo nga bwite kutya ku kisajja lino ebbe nnyo kati omuwala afune obwongo nti omwami wange yandabulirawo nti naye bw'oba osazeewo ogenda kubeera nange abajeerezi berinde kimanye Kato Lubwama he was a complete artist because he was a dancer yali muzannyi n'okuyimba ebiseera ebisinga yalinga agezaako naye ate wano mu ky'okuzannya yali yayitirira nti yagamba omuwala ng'amugambye nti nange nkwagala ne Kato Lubwama ava ano ingironara kubikeko abajeerezya naye abajeereza abo berinde enfaafa tobafaako mulinze ensiimi yeekanga naye kennyini ngo simanyi osaaga tonnimba bambi nga naye yennyini takikkiriza nti omuwala ono omulungi kaalala mwannyina w'amani basudde maaso Glory Immaculate Nabiryo okumwagala ebeeranga mirako era naye abajeereza abo berinde enfaafa tobafaako mulinze ensiimi Kato Lubwama kennyini neyeekanga omanyi lwaki yeekanga mu ati nsobola okitaputa bwe nti naye kennyini yali tasobola kweyagala naye ate omuwala omulungi amwagadde amukkiriza kati eyo yalinga miracle era yamulaga nti okusoomoozebwa kwonna n'ebigambo bye tugenda okusanga ku mizigo we tusula emakindi ziba amatu yalinga asooka okumubbirako nti bingi bigenda kujja naye ziba amatu oye Kato Lubwama for you yenze Yekolera itonga musibye mutye bamusuze mutye okusinziira ku budde n'ensima muli mukulabira akatambi kano naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye bulungi awatali wadde okumuwa omunwe gw'ennusu siffe bagagga abasinga siffe bamannya abasinga siffe bamaanyi agasinga naye n'atukuumirawo ne weesanga abagagga otusinga abamannyo tusinga abamaanyi otusinga ng'abatutte si lwakuba balina kye baamukola ate nakuba sinaffe lwakuba nti tulina kye tumuwadde naye ye munnange bw'atyo bw'akola ebintu byensooka okubagiza eggwanga Uganda music industry olw'okuviibwako omuntu ow'omuzinze ennyo mu art industry actually si music industry art industry nsooka ogikubagiza olw'okuviibwako omuntu ow'omuzinze ennyo mu kisaawe ekyo n'eggwanga okutwaliza ewamu ndikubagiza nze nno Yekolera Itongwa Kato Lubwama munnabyabufuzi simumanyi simuwuliranga nako simutegeera
era Kato Lubwama munnabyabufuzi ebbanga lyabaddewo mbadde simwagala kunsemberera nga nanyiwa nga ntuula ye n'atuula eno nze nga Kato Lubwama gwe mmanyi eyali badde mukwano gwange ye Kato Lubwama munnakatembe yatandika mu myaka gy'ekinaana mu the Black Power eky'omugave Ndugwa mu the Black Powers Africa eky'omugave Ndugwa mwe yagendera ba John Segawa ba Ashirafu Semogerere ba Abe Mukiibi ba Bukawenja Omumbe Jamaliya Ndagire n'abalala bangi oluvannyuma beekutulamu kubanga omwana tawasiza mu maka ga kitaawe. Kato Lubwama n'agenda mu Diamonds Production bano ba Ashirafu Semogerere baalaga ekibiina ekyo bakitanga batya era kyaliko akakwate ku the Black Power eky'omugave Ndugwa ine erinnya lya kituumu Power Africa biki n'osanga nga ba John Segawa ne ba Abe ne ba Bukawenja bagenze n'ekibiina kye bayita Afri Talent essanyu lya Kampala kwegamba buli omu n'agenda ng'akola amaka ge naye ng'amaka ga kitaabwe amakulu gaali the Black Powers Africa eky'omugave Ndugwa naye kati omugenzi awummule mirembe. Kato Lubwama ku kibiina kya katembe ekya Diamonds Production yagattako ekibiina ekya Diamonds ku kibiina kya katembe bakitanga Diamonds Assemble yagattako ekibiina ekya kye bayitanga Diamonds Production. Diamonds Production jjetya waliwo obuvubuka obwali obuto ng'akamu bakayita Geoffrey Utaya akalala bakayita Misa Kisemakula Waaludde ng'akalala bakayita Grace Sekamatta ako kaali kazinyi kalungi nga mulaba mwita akalala bakayita Fred Seruka ng'akalala bakayita Fred Maiso ng'akalala bakayita Ronald Mayinja n'abalala abo bangi munnanga abaana abo bayinanga ekibiina bakiyitanga Gibros ekivunulwa nti Geoffrey and Brothers kye baakwata obukolokolo ne bakitwala ewa Kato Lubwama n'akituuma Diamonds Production. Endongo n'ekaaba Kato Lubwama yali nannyini Diamonds Production naye ng'ekituufu kiri nti amatiriyo ga Diamonds Production gonna obanga yitega Geoffrey Utaya. Endongo yakaaba naye ng'olaba obukulembeze bwa Diamonds Production butambulira nnyo ku Geoffrey Utaya ng'abaana bawuliriza nnyo Geoffrey Utaya ono okusingako ku mukama waabwe w'okuntikko gwe bayita Kato Lubwama Bidugu. Eno nno Kato Lubwama yakyekekamu kwerinda sibuti kyava ayita meeting ndowooza yali awo ku Royal Theatre ku Martin Road n'abayita bonna n'abagamba bannange kati njatukola ebintu mu ngeri y'ekikugu buli muntu ali mu kibiina kino ng'owulira okyagala okkibeeramu kola application esaba omulimu bigwa mu matu ga mutabani wa Kaboggoza ne Mangalita Nambi. Mutabani wa Kaboggoza ne Mangalita Nambi si mulala ye Geoffrey Utaya agamba nze nno mukama wange omanyi ayogeza Simbo kojja wange oyo nze nno mukama wange sisobola kusaba mulimu mu kintu kye natandikawo. Kato Lubwama amugamba Geoffrey Utaya bunise ekimwa actually situka ogende kuba yakiraba ndowooza ng'agenda kukonya bano. Geoffrey Utaya situka ogende munnange mutabani wa Kaboggoza ne maama Mangalita Nambi bonna abeebase Magombe kati bawummule mirembe asituka amugamba naye wadde ngenda naye n'abo abasigadde emitima giri eno mukama wange ekintu okiyiye sijja kukulimba. Geoffrey ng'agenda Geoffrey ndowooza yali tannabulirayo gy'alaga ng'abaana bonna bamwegasseeko Semakula Mayinja Seruga Sekamatte Maiso nga bagenda batandikawo Eagles Production. Mu kutandikawo Eagles Production mu nsonyi omukatono ngenda kulandagamu mu kutandikawo Eagles Production eno bayina omuziki ng'abaana abatandika naye tebayina byuma beebuuza tukoze tutya ekibiina olutandise na idea ekibiina tukituume erinnya ki. Geoffrey kyava agamba nno nze nandibadde nteeso oba tukituume Eagles Band Colonel Mayinja Eagles Band tekiwooma bulungi tukituume Eagles Production era ekigambo Eagles Production kya Ronald Mayinja bonna nga bakkaanya kimu nga bassa kimu nga nkuyege ng'ekibiina kifuuka Eagles Production. Kati tufunye tutya ebyuma ebyuma twagala byuma. Kati Geoffrey Utaya alina taxi ye
gye yali yafuna mu album ya Maami Mwajaabwe kubanga nzijukira album eyo yasooka jiguza HK akakadde k'ensimbi katya kamu kakati kasiwukira kyava mugamba wagitunze ssente mmeka nti akakadde kamu wagitunzeewa wa HK n'amuwa obukadde bubiri n'abugamba butwalire HK akuddize teepu eyo kati bwagikomyewo kasiwukira abuuza Geoffrey Rutaya oyagala ki teepu eno efuuke yange ate era onkolere neddako kyava mugamba njagala ennyingiza eya buli budde mbadde nsaba kungulira taxi amugulira taxi kasiwukira yagulira Geoffrey Rutaya taxi yamubonyaabonya omanyi okufuna taxi naye ng'osula mu kazigo teweebaka ogikuuma ne Misach Semakula nti musula wamu twebakayo mpalo Misach weebakemu nze nkuume taxi then kati nze neebakemu Misach akuume taxi so since nti Geoffrey Rutaya yalina taxi baasalawo eve ku luguudo bagitunde bagende bagule ebyuma ne bafuna ebyuma era taxi eyo yaleetera nnyo abaana ba Eagles abo ebizibu bannange lwakuba nti akusigula mpalana saakwogera bingi kubanga omukulu buli ddiru lwe yajjange nga bana bwetuuka bano ne bagezaako kaayanamu ng'abajjukiza mujjukire kamunye yange natunda taxi yange era mu kwawukana kwa Eagles production eyo gye mulaba muyimbi Geoffrey Rutaya yavaayo n'akola statement n'agamba bwe twali tutandika Eagles oba ngambe nti nze nalinawo natunda taxi ne tugula ebyuma kati nataka bannannyo olwa Eagles kyova olaba bwe baayogera ku ky'okugijjawo nawuliranga nfa olwa emotions ennyingi zenjirinako naye taxi yange yalugenda naye batwe bansasudde ne zireeta mukyala wa Sserugga Catherine Kusaasiro wa kabinono gwe mpulira akaaba ennaku zino aga naye naawe Rutaya tulekeseemu buli lunaku ogenda kutujjukiza takisi ne Sserugga yatunda leediyo ye omanyi gwalina okwewaanira owuwo naga ne Sserugga yatunda leediyo kaseti ekyo kageza leediyo ku takisi ne Sserugga yatunda leediyo kaseti ye mu kutandika Eagles buli omu kye yali aleeta yali mutuufu kuba yamubuuza nti takisi wagitunda yakusala oba ogijjeemu ziddabani wotero ogijjeemu amaka ogijjeemu akuna matata ogijjeemu simanyanga mirano ogijjeemu wano opposite ewarule ogijjeemu ebintu bingi just taxi emu okyaloma olwa takisi kyamukuba nookawutu so okukozaayo ku mulamwa Geoffrey gundi Kato Lubwama yanyiiga nnyo ng'omulima bona olima omuwemba naye nga ate tolimidde ennyonyi oba oyagala naawe kukungula so yafuna obusungu ku baana abo nga tebakyeraba mu buki mu bwenyi nga tewakyali ayagala kubuuza munne naye towomunne nnyo nti nange bwe nkola bizinensi mba njagala gikungula naye alhamdulillah twebaza ow'ekitiibwa Allah watuukidde okujjulula Kato Lubwama nga azzizaawo omukwano wakati we n'abaana ba Eagles production bonna era nswana okuga nti Misach oyo alabika yalina n'ekiraamo kya Kato Lubwama sigambye abaagala ebyobugagga bya Kato Lubwama timulumbe Misach Semakula so Kato Lubwama Eagles production abaana ba Eagles nga bamaze okugenda bamaze okwabuluza mu Diamonds production teyapowa yasalawo okurecruitinga abayimbi abapya mu bayimbi abapya be yarecruitinga be yayingiza bannange Zongo sirwa buli muntu bannange nkakasiza so Kato Lubwama yasalawo okuyingiza abayimbi abapya okuddusa ekibiina kyo oba ekibiina kyo okusigala nga kitambula aleme kulaga bali nti ekibiina kyakoma ku mmwe era Diamonds production ya recruitinga ababa Rebecca Jingo kali ka dancer nako Kato Lubwama yakayigiriza amazina n'okuyimba ne recruitinga Martina Ngumi anigwe mpa ku mukwano yono ogwange guli atali ali wakati mukwano tani gwe mpa ku mukwano Martina Ngumi na recruitinga ekikyalo ekyali kisinga eddoboozi erikankana nga ekimotoka bino ebinyiga enguudo nga bamaze oziwa chorus ekikyalo ekyo ekirungi ennyo ekimbejja kibeti mpologoma njagala manye nangerero ekikunjagaza bwotyo ekikulemya okwebaka otulo osanga nange bwendi amasimu gonkubiro olutatanga tutambuleko naawe nokabirira ng'omwana omuto nange leero nfune ku kisa Betsy Mpologoma na recruitinga ono omuwala muganda Betty Mpologoma omukyalo oyo nzikiriza nti ye best vocalist
ye best female vocalist lwakuba kyannaku nnyo titamanyi maanyi g'omukyalo oyo nga bamuyita Phoebe Nassolo Omumbejja. To mwagala naye neyagalira mama bamukasa Kadeya bashabani Nsubuga ntikala okutegeezaako nti buli kibiina naddala ekya band music nga bwe mwasalawo mu mutuume nti band music, buli kibiina ekya band music ekiri mu Uganda kyasibuka wa Kato Lubwama. Ebibiina bye mujjuki Nebyafaayo Jungle Production, bana muno mukyala simanya Riders Production, Eagles Production, Cream Production, The New Eagles, Golden Band, byonna ebibiina ebyali bibaddewo mu Uganda nga bya band music nga byajjira mu kyaso okuva 99 paka eno gye tuli. Byonna omusingi gwabyo bamaka gaabyo amakulu bagayitanga Diamond Production. So Kato Lubwama alina ejjinja ddene mu music industry oba mu art industry yonna in general okutwaliza awamu. So okuva lwekiri nti abadde stakeholder mu ndongo muno osanga okwekosa ne bwemba mubadde temukkiriziganya okugamba nti Kato Lubwama tannumye, Kato Lubwama alyose n'afa, Kato Lubwama kino, Kato Lubwama kiri, nti tuyaka twayawukanira wali naye nga wano ate ebitugatta bibadde bingi weewaawo tubadde tetukwatagana. So Kato Lubwama ajja kujjukirwa nnyo emirembe n'emirembe. Amiina. Tuusa okusaasira kwange eri abawagizi be, eri ababadde bamunyumirwa, eri ababadde bamulyako, eri famire ye, eri bannamwandu be, na buli omu yenna abadde n'akakwate Kato Lubwama. Omukama Katonda akugumye ate n'omugenzi ye ng'omuntu. Omukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Mpozi munzikirize kano akasembayo konkayiseewo si mu bubi. Bannabitone temwoza ne muyanika mu ttaka, musibe bulungi.